Mpuuga entalo zaabaddemu okuva we yava mu NUP abadde tayina musingi gutambulirwako byabufuzi. Tuyina amasomero mu ggwanga tudde nga gaali gasomesa bulungi abaana naye nga gasigaza ki linnya. Mpuuga mu byobufuzi yasigaza linnya. Onule Sseggona abadde yasigaza linnya naye nga ku gulawundi tayina. Bannange kankubulire, you cannot move from one extreme end of politics to another. Junior ndi NRM singa nkeera ku makya nengamba kati NRM mbingwa n'abadde apuliza tagenda kukola ki takuwuliriza. Obadde ne Bobi Wine akuwadde obwa leader of opposition obbi ebitaano. What do you want people? Namma mulooza abantu basiru aji mwe mulooza Bannayuganda tetutegeera. Abannayuganda bategeera. Mpuuga ayina videos ng'agamba nze president wange ye Kyagulanyi. Era mutuyambe Kyagulanyi ono tumutembeete yakiyita atya tumugayidinge mu Luganda bakiyita batya tumulungamye. Ensi neekuba ki enduulu. Era n'anenya nnyo abalala. Mpuuga ayina aba opposition be yanenya ye ng'agamba bakolera mwami Museveni balwanisa Kyagulanyi abayina. Bye yali apuliikinga bye yaddamu n'akola. You cannot fool people every time. Bampuuga esente z'abamalamu. How? Bakuwadde obwa leader of opposition ekikukimya 250 birala mbu bampadde akasiimo bakusiima okuvuganya Museveni. Aji nti abasamize bakuŋŋaanye beewa obusiimo nga ne faaza tumukwatiramu. Kisoboka. Mpuuga musajja muzika. Ekyo kyokka kyekyamukubye. Kankubuulire President Museveni ekimukuumidde mu buyinza biri ebintu ebyo. It doesn't gamble. Museveni tagambolinga. He's not a gambler. He's a strategist. Ali strategic. Bampuuga bagambula. Aba opposition ne mwambala Gomesi ekiro ne mulaba Museveni. Genda wali mu State House ekiro ojja kutyensi. Babera mu Gomesi. Nze naliko mu State House ne mpulira eddoboozi ly'omusajja omu naye ng'ali mu Gomesi. Pulime enkadde ziyingira ekiro tubibagamba haji mulibiraba. Ffe zino programu ze tukola si zammwe z'abaana baffe abaliddawo bageeti akasajja kaayogera. Eriyo ekifaananyi nga Muwanga Kivumbi ayogera ne president mu lukubo lwa parliament. Oli tutamaguzi n'amuwolereza. Nange president yankubira otyo abalonzi baakiwulira kkubira. Kati kibakube bo tebakutumanga kukwogera na Museveni. Eriyo abalonzi opposition tekutumako kwogera birungi bya government. Not at all. Naye opposition abalonzi bakutuma nti waba program za government ennungi zo zibakoleze zibawe. Kati bano Bampuuga bazanya bitege. Nampa wengwa. Ekyokubiri Mpuuga yalema okutegeera mukama we yaani. Kankubulire abantu batembeeta Ssebaana wano. Yali Ssebagala nga teyasoma. Yali Ssebagala teyakubya abaana amasasi nga balumbya ofisi za UNEP naye ng'akimanyidde ddala teyasoma. Naye ng'osangamu n'abasajja abalina diguli abaasoma Haji yasoma. Haji alagidde naye nga teyasoma bakimanyi. Beba politician. Abaawa Walukagga kaadi. Kwa ye Rubongo ya mugezi. Yamuwa kaadi ng'akimanyire ddala Walukagga teyasoma. N'agamba Magoola gwe swamamu. Why did Magoola have posters of NUP? Bannabyabufuzi bakola ebintu that are beyond imagination. That are beyond human nature. Alabika internet agezizzaako byabakamu. Alabika amazina agezzaako byabakamu. Yali yanzijjako.
gundi Nyombi Tembo wa UCC webale mukama waffe izeze no zivuga message za akiriza tutekeko ade yakujako ade yanze jako tolise amaze tolise cyo wako tugasa aje foroza tugasa nale mweli n'abana n'ebyana nina nabo opposition be bali seko tolise cyo mwenale yes kubara Tembo namulabya azina ku TikTok ati bagati oli gonja wayotera oba wambwe wayotera ati weba kumecho we bocheza gonja abeera ku muliro kwennyini okay kati wambwa yabeera eno wala kati mu government tubuza anti goliwa how are you close to the power kye yabakoze yanzi jako ina mayo essential nsiri aje tujogeddwa mu government yenu okay nayo giyirawo mubi NRM yes because to support somebody you must have a selfish reason mpagira president Museveni kuba nina bye mubanja gogoba jo yagala afe kitange yafa na interest nange nina interest zange eziri selfish yep aje towagira nge kitu kyotafunangamu awontegeze kati nze muzeye oye ne baluwa ziruma okay yes so kati bwana Mpuuga otema engeri ebyamuleetedde kuba gwe bamutaddeko teyamanya mukamawe nti Bobi Wine yemuki mukama wange teosobola kuzanyisa candidate ayine miliyoni ezo bize bamuwadde okay kale tuzetwale teze bamuwadde kiba kitegeeza ne Bobi Wine amanya agakola ki agalina because if he was given 2 million mukalulukana you cannot decent taina manyi omuntu we miliyoni 2 y'Empuuga ayinawo bameka constituency yetaweza bantu 200 yakubiddwa yaganye ekyokubiri Bampuuga abo basegona era ekibakubiza basemojo kuloza ati basoma nnyo bateeke fenga abalaba ebyobufuzi mu ngeri y'ekintu kyekikulu ffe tugirabira mu byakito gwe wasomerawo ebyobufuzi naffe otutwale nedda Mpuuga which school did you go to we also go there data mine school of computing olugezigezi lwabwe ne bambala amasuuti politics aliwo si wa amasuuti yawedewo oyo yawugwawo politics aliwo bantu bagala kukulaba ebyo byababaka okudda mu parliament ne boogera enzungu palisi modo sete ziriwa emyoga muliwa constituency jibuze kwaze mwanyi ziriru wano mu Buganda nosanga constituency tayina na pipe to water the constituency ne Buganda here pipe to water ngataliwo nga abantu amazzi ge banwa tigali it's not pipe to water bono wamu n'ensolo ningo omubaka atuddewo oyina amasobeno mu Buganda tudde agatayina mabaati nawe nosera ngo member parliament genda mu northern Uganda olabe emwanyi yasookera wano waffe mu Buganda nga bazungu bajje ne tulime emwanyi n'abasoga abo leero northern Uganda kati yesinga okulima emwanyi Buganda region emwanyi because genocide gyali bali bo ab'omu north bamusaba tuwendo kwa sinkalu fe tukyali mu bino mutuweeyo ne tusabiriza era president yayogedde yaga ati ku lunaku lw'election day press conference yaga here in the west we don't have many parasites ngategeeza ki genda olabe speech y'abasajja balaba gye yayogera ng'aseekanya president bamusaba billion 10 kuzimba industries bali ku makolero basajja byasaba kuba mubaka we yes tuwe billion yago ataga muwa kuba mwesiga ina byakozeewo go to western Uganda olabe nkulakulana ina amalwalira ina factory olabe mwanyi za coffee tea amajani in the west now feto sigaddewa fetusaba ki kubanga fa ababaka baffe bagenda bamuga muzeeyi nogenda tebagendayo naye abatufuna omukisa ogere basaba nkalu fe ba representative baffe Bebekulu Kasalini Kusaasira fe batu representing zaawo my sister full figure be babaka abasakidde ekitundu kino ekya Buganda be baffe
basajja asaba billion ameka 2 ababaka abaffe ababaka baffe bali kuki where are they so tuyina okukyusa endaba yaffe y'ebintu kati mu kitundu kino ekya Buganda kubanga enkulaakulana esebengeredde nnyo wano. Yes, esebengeredde enkulaakulana yaffe eri wansi olw'ababaka betukola ki betuyina. Kati bw'aba teyasobodde kya MP ekya party president yali akisobola empuuga yagwa omudambo tebakukyusiza ddwaliro mpuuga omuli it is a postmortem report mpuuga bannange let me tell you Honorable Masayas with your friends Basegona the end of an era omuzungu wakiita Ronaldo yakuba amagolo kati ogumwana gumulemu okutomera bakaddiye tubalemerako they had their time emyaka 2 mpuuga gyabadde mupi wanyendo mukungu akozeeyo ki tweteyaza oba okyayagala ki tewali okuvuganya Museveni yafuuka kaliya aje tosibako bisajja ebyo bigagga nnyo bannange electoral commission yenne eyatugogoledde abasajja abo mwebale leka tufuneko naye kubalala tugende wekira ewa Ssemujju ne Ssemujju naye yagudde mu abakoledde ki Ssemujju what happened abakoledde ki Museveni ze expenditure sibye bakutuma bakutuma ground abalonzi mwerabira ti Museveni abalonzi abamulonda Uganda yonna gwe Ssemujju bali kiro bakoledde ki kira abadde alinda n'akoloba obubadde. You see one thing about Museveni is a dictator ebyo kati tubikoye buli omu atulage byakoze one by one era yasimatuse nambozi yasimatu kaye wabubadde ye yasima mukono ekyaganye ye yasimatuse nawulidde agave mukono mubagenda kukola barracks wabeerewo polling station mu barracks mukono tulabe oba naawona nadde bagikole president aleke barracks mukono baleke mu polling station n'amagye galonda barracks webeera munda polling station ebeera mu barracks mwakalulu kajja kyuka mbuche ba planninga ekitegeeza kati ababaka ba parliament buli wala nga baleeta barracks mukozi aduka muje bagalo kola nambozi ngaje bakoze namunkekere eyo alabe ebimotoka by'amajenga bisomba we bitwala ebisomba estegeza lutamaguzi yabadde alaba ebimotoka nga biyingira we bitwala ngare tosobola yingirayo nagaba nange empedde naye naalemu nze sinalabako pate emanyika lulunge enaalemu ataka amaje kumuleetera yo 2 barracks bajagala mukono nga mulimu polling station one man mukono tewali barracks choya yasematusi ujukira municipality tewali kakati eriye wa mulima mayoni ne gundi ono kibule kati yabadde akabba akamulima mayoni yabadde adduka eri empoma wali kati mulima mayoni nagobe motoka nagitomera yade yingira mubarak empoma najikuba neyiko obululu ne buyika kati ewa kibule eyo kandi bagamba nambozo ono betaga balance mbazi gundi ava kapeka eriwa nakaseke baba omukulu yaganye yamukubye sale kike kyakuleeta ewaffe musajja gwe kike kyakuleeta ewaffe nakaseke Sali musale kike kyakuleeta ewaffe nakaseke sali musale kike kyakuleeta ewaffe nakaseke gwe walagidde ne batubbako obuwanguzi bwaffe sali musale ngoze mu maka g'omusajja gwe bayita Ssengonzi abakakiiko k'okulonda ne bakugamba nti bo bagasse buli kimu kiganye n'obagamba nti can be eliminated ne bakomawo wano Saida Bumba najja n'omukyalo omulala gwe babadde balagira okulangirira sali musale twakukola kyene ewaffe nakaseke okubba obuwanguzi bwaffe sali musale
So wagamba NRM wewe ina polling station mu Barak abasajja abo era ye owena kase kagamba sale ye yesiba ku sale si byabakama atali ku byabakama ye yateekawo Barak mbo ali ku sale so owekira nawulira yagambako yakola statement nagamba mbu walukaga simanyi mulese badongo biki mbu alina statement yakola okola he has had conflicts with NUP ne Bobi Wine abadde amujerega owekira Ssemujju abadde ajerega nnyo banno Ssemujju takkiriza nti Bobi Wine kati opposition bali ku gali ya Kano Besigye gurupu ya Besigye yonna mpozeko batono nnyo bamunyagwa who have accepted the new reality. Etegera abasinga tebannaba omuntu omugezi nga Ssemujju ate bitono bimusombo okukkiriza simanyi lwaki muna abantu abasoma we bali kikyatategeera omuntu eyasoma osobola omugamba nti amayembe gagaba obugagga ninga yasoma economics site zijja zitya noni omusomize nga amubba ninga omusajja gwe babba alina diguli nti kola lino eddagala amayembe gajja kuwa sente ninga yasoma economics demand and supply nti okufuna sente mwensi olina okuba nga olina kyoguza ensi whether you are selling services so Segona ebintu bya yagano bitegeera ebyo Ssemujju Segona ebintu yagano bikola ki muwanga kivumbi ye babadde bamukowadda nga bamukubira ne ku mikolo dia videos nga muwanga kivumbi bamugoba abalonzi bebe nnyini taina kyabakoledde so these ababadde webbange eddene myaka 215 abalonzi baba bakyuse kati bagamba nti factor ya Besigye okubeera nga musibe nayo yakontributinze kinene nnyo ku Ssemujju okubanga asesetulwa gokiraba oti that is a lie that's a lie that's a lie a sack of omo cannot clean a charcoal stove lero otambulidde nnyo mu ngero akasawo ka omo akasobola kuuta kisiiriza nekitukula tekisoboka atakoze abatakoze NRM teriyo be bakubye banki kiki tutayina biri abiri mugumu ababaka baffe babakuba wono mu Buganda NUP yatukuba ne tuddeyo ne tuyigira mu nsobi ezo baali bakoze be bakuba era batuwa era nze nasanyuka nnyo nga NUP yetukubye mu Buganda era president yatunyigira nagamba nti tuli yakiyita kyota patriotism localism yatuvuma naga patriotism localism be bantu okwerowozaako bokka naga tukomezawo kabaka yeka nedda his excellency the president abaganda twali tetukyaye government twali tukyaye babaka b'NRM batakola era tulabanga bwe tubatutte if they don't work they will be defeated in 2031 era omubaka w'NRM andaba tukuwozeemu myaka egyo gwe gaana okukola olabe kijja mulya yes let the people naye abantu ne babagoba ku mataka ng'omubaka waali ow'ekitundu kwataganye n'agabbiga ettaka I've been in land the problems of all land ebitundu byonna ebizingiddwa land wrangles babaka kubanga ababbi b'ettaka bebabasaamu ssente mu bululu ondabiranga ddala bibasaponsa bibasaponsa omuntu n'atigomya ekyalo Genosale yali ku debate ne Ssemujju Nganda baali oba ku LDM yes Ssemujju Genosale naga Ssemujju yamugamba you a land grabber ko Genosale but the real land grabbers are the people who are sponsoring you MPs kati omubbi w'ettaka najja waliwo ne government eteekateeka zeereeta nga industrial park wetaga square mile ojejjewo wano mu Buganda omubaka n'enteekateeka ya government etagaraganya abantu ku ttaka gigobe ko wano mu Buganda tulina ogenda kujja square mile etaliiko bantu ne batuntumula abantu so people banyiivu naddala ku ttaka banyiivu eri ababaka baabwe myaka tubadde ne Seggonaawo ng'okubeera empyali nga atuyamba obuyambi siraba nkomusajja alina lugezigezi ng'oli oba munnonda oba temunnonde
omanyi ffe abaasoma genda bozo oliwe kyengera oye twamukubye mwagobye Magoola simumanyi naye gwe nawadde papasire ekyantutte okulonda kuba Sseggona agende myaka 15 tubadde mu mbeera eya tulina tututa season politicians ng'agira bakutte abaana n'alabika ku kooti but ffe abeekyengera tetwakulonda ku tetwapangisa lofaamu yo twakupangisa yogerera bekyengera yes where he come from yogerera bekyengera that's why he was defeated yogera ekyakubizza omubaka waffe tabeera ku ground abeera mu kujjayo basibe gyoli twapangisa lofaamu yo abeekyengera etuyambeko bw'amala neyeetega kamera alooza yasoma nnyo omanyi teri kikubiza opposition nga kulooza nti bategera okusinga abalonzi abaabalonda ekyo nange nkira abalonzi be bakuwawa wookola ki wooli so si ggwe kutandika kutulekekyalinga Sseggona kyabadde akola ng'asanga ebisajja bikuba ludo bo baagala okuba ludo boovuma mwe temulina byakola nze ng'omubaka wa palamenti sisobola kudda mbitagasa biriwo ebigasa bye twakulondera ggwe byotuwa lugezigezi baludde mu palamenti babadde bagaggawadde tebagambwako constituency ze babadde bazisuulawo nga balinda akalunga kabuzayo mwezi gumu ne batandika season de politics yatya Museveni mubi Museveni tazimbye enguudo Museveni tazimbye malwaliro but Museveni ye gwoliko ali mu kunoonya bubwe gwobubwe buliwa ekyokubiri enjawukana ezibadde mu opposition zibadde mpitirivu Haji Bobi Wine yafuna ebizibu musajja wattu banne ne bagenda nga waliwo sebo n'olukwe lw'okuwamba ekibiina ekyo munda ebimu ku byago bya Mpuga kwali kuwamba kibiina ekyo bakikutulemu emirundi ebiri ebitaano byali tebigobya Mpuga kuba Bobi Wine yennyini yagamba sente tuzirye Mpuga yali atandise okwemaketinga nga successor one era ne Sseggona yakyogera nga babuuza lwaki Bobi Wine teyesimbibwako mu kibiina baali baagala kamyufu kati buli woleeta akamyufu mu kibiina kyona ne President Museveni takkiriza kumwesimbako buli weweesa bujekiti nga tu sitaani bwe yayawukana naye Katonda lwaki Katonda teyateekawo akalulu k'abamalayika tekale bamalayika mujje mutulo yagoba mugobe political party ebagifuga ebanga sharia law okuba bugobi bano baali baagala kuleeta kamyufu yes that's what was happening Sseggona yes and they had started mobilizing some MPs bavunika ono n'abalabuukirira mangu n'abakola ki but mu kubagoba he weakened the party. How? Because you cannot send bampuga tebalina mugaso bayina omugaso waliwo kye baali basobola okukola if they were united naye nopu yafuna obuzibu bw'amaanyi mu ntalo ezaakola ki ezaagenda mu maaso ne tujja mu broad opposition nga yo na Besigye musibe and Besigye had mastered the art of putting government eno ku pressure kati Besigye wabanga ali mukomera nga musibe ekyo kyokka FDC ebera week eyo ebadde down ng'olabira ddala they are completely down. DP Mawuye yagitunda dda tulina yeeno DP aliruda eri waffe mu government yekuma oluggi lw'emmanju kaakati bano abasuubuzi be baateekamu bano ba Munyagwa abo basuubuzi ba Lusaniya nange nzize bannaye tulye kubanga ali ku declaration form ya president balina okuteekako kyekyabaleesa nti akalu kabadde firiandi ki ba participant webumba 8 mu kalulu omusanvu ne kukkiriza nti bannaye kano kabadde ka bwenkanya gwe Bobi Wine omu ne bwogaana European Union yebitwala that's why they are there. Bamunyagwa kino ekyatuuse ku babaka ababadde abateeketeeke essaawa zino tukyalina Lukwago ali ne bali mwezo Lukwago kalaba otya?
kozi Lukwago naye alinga ali mu group eri yabatekete. Lukwago ekigenda omukubya era obusungu bwa bannakampala buli obu kulwanisa nteekateeka ziyamba kibuga. Kayinza omukuba Ekyomwala Gwahamu kyalaga nnyo Lukwago nti is an opportunistic politician. Akozesa embeera ereetera abantu amaziga n'agikozesa okunoonyezaako obululu naye ng'ate tagikyusizza. Lukwago badde atabulya ku sympathy. Ekibuga emyala mibi ye talina kyakola. Wano Kasasiro yakuba abantu ekiteezi. Kakati ffe tukooye ababaka bameeya b'ekibuga kati amazzi tegatambula. Awo wakyaliwo enkuba weegenda okutonnya amazzi gaddemu gayonoona ebintu by'abantu. Kati enteekateeka Lukwago yali agirwanisizza. Ekyo kyamulaga nnyo nti development wise si gy'ayagala. Ye ayagala kuba road mayor. Ekyokubiri Lukwago abaddewo ebbanga. Tufuneko ku mulala. Hajizi sayagala bukulembeze woogamba nti nga bwe kyali bwe kiribe emirembe n'emirembe. Agireka tukyuseeko bali mweza jenze bali mwezo wa NUP. Nokitegera naye I prefer bali mwezo because we need new ideas. Emyaka gyonna Lukwago agimaze alwanisa bantu mu kibuga. Twalowooza Jennifer Musisi ye mubi. Jennifer Musisi yagenda Lukwago ye ataggwa mu ntalo yabaaki. Badirekita ba KCC okuva ku Jennifer Musisi baakisaka bonna azze abalwanisa. Haji ekibuga tetukyakyagala mu ntalo. Abasuubuzi tebakyayagala ntalo mu kibuga twagala kukola. Lukwago agende. Kubanga ffe abasasula balandi road, ffe abasasula lenti gye bali. Tetukyayagala muntu atakyasobola kukwatagana na gavumenti kututwala mu maaso. Kasasiro n'atuuka okwanjala ekibuga. Ne tutuuka okuba n'emyala emikadde kati ng'ogwo gwe Nakivubu. Hamu singa teyagutuzimbira ababbi abali awo bamanyi. Lukwago ayinza okgenda. Kasasiro n'atuuka okubeera mu mwala abantu ne balwala endwadde nga Lukwago ate olwanisa azimba mwala. So Lukwago naye ayinza okutulabako. Abalonzi balala. Kuba yasigaddewo. Kuba abalonzi balala. Tulina abalonzi abaafa. Olinga akuma muliro mu bantu baleme muwaka. Njogeranga mu Nakampala. I speak with facts. Yes. Kasasiro tabadde mu myala. Kasasiro abaddewo. Emyala gizimbiddwa. Kasasiro teyatta bantu ekiteezi. Yabatta. Gwa comfortable okubeera nga tukyalina ekibuga ekifaanana bwekito. Kati tukole tutya? Agende. Iyo omwala oguyita ewa Lukwago oguyita ku maka ge si mukole. Lwaki teyagaba tebagukola? Ye ku mwala waasula abadde avubiramu. Wabadde avubira. So yandigenda. Yanditulabako. Balonzi bapya. Nze ndi wabali mwezo. I want change. Era I'm happy. Oboina interest zo. Me I'm happy with these NRM people. Baliwa. Bano be balonze leka bagendeyo baleme okukola 23 baliwa bawangudde mu Buganda. You know Judith Nabakoba Metiana bamusabula akalulululi yakubye gundi yakubye bagala era bagala ekyakubiza NUP Metiana kitu ekyo ntalo bagala yali alwanagana ne party. Yes. Kadi bali bajiwani nabosa era awo sirwa kwete Metiana NUP nga zaake yawanguddewo. Ozegera kati wano olaba nti zaake we yawangudde tewali ntalo wano NUP ekyagikubiza ntalo wabaddewo olutalo ate ng'ono alaka yabadde munafunafu nabosa ate bagala ali mu ntalo ne party. Desire Muwozi Kiboga n'omuwala wa Jeno mwala wa Jeno Sale. Wow. Ate no constituency kyomanyi nange mbiwulira Ntenjeru South. Ntenjeru. Ntenjeru. Eri ludda we. Ntenjeru eri eno. Fred. Charles Kavuma Nsereko Nakaseke South. Yoyo yaseyoli. Ismaili Rubega Kakuto. Yajeyo gundi. Lutaya. Sajange Lutaya. Eyo constituency ketusirikiremu ku lwa Jofule. Yoyo yajeyo Jofule. Naye Jofule naddayo naso. Jofule mwande mulese. Jofule agenda wa? Agenda mu koti. Nenga nazo za government. Balamuzi y'abalonda. N'oyo teyagira ku Piero yu.
Lucy Katusabe Bukoma Nsimbi eyajjeeyo Solo. Moses Muyanja Busiro North. Yes. Kakubye ani ono? Ono Hassan Mukibi eyajjeeyo gundi. Yajjeya. Kayemba Solo. Kayemba Solo. Yep. Kalonga katabuse nga kavuza nyero. Bukoma Nsimbi omukazi yavuddeyo n'omusajja ne bamujjayo. Kalonga katabuse eruddeyo. Kabuye. Chofa Togabye yaddeeyo. Chofa yava mu Kampala ne Nakaseke Central. Chofa ngamba desse musobera kuwangula. Chofa yakawangudde atya. Yakyusa naddeeri. Eri abadde mupya. Chofa bamuzaala oba yagenda. Chofa yadda waka. Bajjajjabe gye bali. Yes. Chofa ali waka. Ne Chofa amaanyi kweli. Eva mbya government Chofa nave no basengabe gye bali nagenda bajjajjabe. Ne tukubadde mu babaka abawangudde. Bajja tonyi. Naye ng'ebintu baleke. Tebyabadde kiriya. Baleke haji. Tatukyayagala ntalo mu kisanja. Chofa Togabye bali mu bwa minister. Nga gye nnina okula. Amaleke yawangudde. Chofa muleke. Naye mbu bajjajjabe gye bali eri basengabe. Nakaseke Central. Nawangula nga yakajja. Kabadde kaluluti. Ne Rutaaya. Bangambe Rutaaya badde akoze kakuuto. Jofula nnomye. Bambi kisajja. Jofula ye kaya nnomye. Namere yakoze ate. Ani? Akalulu kanyose wa sister namme. Nalabye baawa agamba. President Museveni ayingire mu nsonga zino ngani baba. Yakulira electoral commission. Temututabula. Temututabula. Tukirize ebivudde. Bye. Namere bamukuttemu mbu. Ekituufu nalabye. Nga kirabika waliwo ekitali kituufu wannamere awo. Kuba nalabye ekiro kyonna omukazi yasuzeewo nga empapula azirina balaka bamukuttemu. Sise Namere bamukubye. Ngadde we twagiwangula Masaka. NRM. Ngadde. Awo simanyi. Ngadde. Nina Rose gye yagenda wazibu. Yannomye. Sembabula enzibu nnyo. Tuzanyirayo. General Lwasande kye yakozesa Sekikubo. Naye Sekikubo mu kalulu kano. Igwe babadde ndowooza bataddeko nnyo amaanyi. Bamuleetera bajje n'abo. Lwasande ne Katirima. Operation. Remove Sekikubo. Okakasa. Nagende Sembabule. Nga bajjeyo chati ya constituency. Bajje no babiri. Wano na wano. Sekikubo tajja kusala. Sekikubo bamukwasiza maanyi. Bajje n'abo. Nga kuliko n'aba first family. Sodo ne Toyota. Sodo yavuddeyo ewuwe gundi. Abadde naye agendayo campaign ya General Lwasande. N'agenda eri Sembabule. Wa General Lwasande. General Lwasande abadde solid. Operation kujjayo se oba yabakola ki? Kyonna kye. Oba yabakola ki? Nina Rose kye kyamukubiza. Busosoze. Nawulidde bamubbye. Sabagoba ku mukola ate oba okyayagala ki? Si mwana waabwe. Tebamugoba. Si mwana waabwe. Gwe bagambyeko nti waabwe. Si maleeto. Nina Rose si maleeto. Gwe bagambyeko nti waabwe. Mu byakwiki reporter byayogera maye. Gwe bagambyeko nti waabwe. Nina Rose si maleeto. Tebamumanyi. Gwe omulaba se. Bo tebamumanyi ku kitundu. Sembabule teringa bitundu birala. Sembabule abaabwe babakola ki? Kuba banjwemu. Bamanyi abaabwe. Yes, banjwemu. Wow. Yo toziwungirayo omwana wange Nina Rose teyanneebuuzaako yandiza wano emakindi. Ekyamazima ddala tokkiriza omuzannyo guno mwami Museveni agumanyi. Kubanga abadde ne organized team. NRM ebadde organized, ebadde solid. Anita Amongi okumuteekamu awo senga ababaddemu Amongi akoze nnyo. Speaker wa Parliament. NRM efunye omuntu asalawo mu bwangu nga teyeebozezza ku president. Omanyi NRM ebadde nayo ebadde ng'emmotoka etakyayina yingini. Nga buli kimu balinda president. Kati Anita Amongi bw'ajja yajja n'ebintu bisatu. Tudde byenjagala okubulira yajja ne ssente. Nga nze ndabye activities NRM mu kalulu nga Amongi ateekamu. Yajja ne ssente
yajja n'obuyinza obusalawo mangu tukoze tutya tukole kino n'asooka akwata groups ez'abavubuka ab'enjawulo Amonge abadde akuba essimu eggulu n'alagira abadde akuba essimu ebunyulu n'alagira. So she has been the center of these campaigns. Ekyokubiri muto speaker abadde akyalina amaanyi agatambula eggwanga okuva campaign bwe zaatandika abaddewo. Kati NRM tubaddemu ne bannaffe abakadde nga bayinza okuba baagala okutambula eggwanga naye nga tebamalaako obulwadde bakaddiye sina gwe njogedde bakaddiye. So among us she has done something good. Balamu naye abadde obunyole yakutte n'amaanyi mulabye ng'asagula. Balamu naye abadde w'amaanyi nnyo. Major Emma Kuteesa ezo z'owulira ghetto structures abasajja babadde ne ttiimu ng'eri solid nga gw'atannatuuka ku ground gw'atamanyi. Ekyokubiri resources babadde ne ssente bayiyeemu nnyo. Okuva mu kalulu ka 96 President Museveni guno gwe mulundi wawangudde n'ebitundu 7 n'okudda waggulu. That's in the entire career. President Museveni nga president guno kubadde gwakubiri nga wangula ne 70%. Esente zo bayiyeemu sente zo bayiyeemu ezaddala. Government ebadde tefa ku expenditure but to see that they get power. Omulala General Sale Musale alina projects zakoze mu Northern Uganda eyo. Kyobulaba the entire north yalonze baddipi 5 bokka. Opposition gye balonze mu Northern Uganda babadde baddipi bokka. Ne NUP tekutteeyo for this tebakutteeyo by the for the very first time. But naye bagamba nti ebifo ebimu byabadde selection not election. Nga tebyabadde elected wabula selected. But olina ababaka ba NUP abayiseemu. Ebimu bagambye Bugambi oyo ayitewo. They are over how many? They are over 40. They are how many? Over 40. Ababaka ba NUP abayiseemu. Minzaani eyagabidde Ssennyonyi obw'MP era ye minzaani y'emu eyalangiridde President Museveni. Okay. Mpoziko nga ungamba nti ne ba Ssennyonyi bye babawadde babigaanye. And unless you tell me that all opposition MPs abawangudde akalulu, they come out and say we have also refused these elections. Awo minzaani ebanfu. Do you get my argument? Yes. You cannot say nti akalulu kabadde tekali free and fair nga Ssennyonyi is celebrating. Baba no ono omwana w'emukono Maseruka. They are celebrating. Ne mukono. David Serunkuma. Serukenyera MP Makindye Wanupu. So they you know Jimmy Kanabe Buyikwe. Oyo Jimmy we Buyikwe South. So mukono yo ya mukono nupu kye yagikoze. Yes, Namboze. In fact, most of the MPs in Mukono ba NUP. Unless you come out to tell us never no bye baba wadde bifu, you cannot have a party nga Secretary General wayo the heart of the party ali mukalulu. I know what a declaration is a Bobby Wine. Lubongo ye chabadde kimuleta mukalulu ekobwe mu picha abadde ki. Unless tumanyi mulimo ja Secretary General. Lubongo ye yayina okutuula wali ku ttale center eya Nupu Kavule abuuze bannange declaration form ze amuliyati ziriwa ezepakwachi ziriwa. Secretary General mwinaremo Secretary General waffe yani gegundi Dombo Tadongo Richard Tadongo yabadde mukalulu nga lwaki takabera ngamba ya yesimba ate nga yesimba wate tekikirizibwe waffe. Okay. Secretary yetekirizibwa kubeera mu bululu. Kwa tumanyi omugaso gwayo. The role of the Secretary General gwe mutima gwaki kwa Secretary General yasooka okunominating aba candidates b'ekibiina. Bino byonna gye tutandikira because an election is not a process. It's not an election is not an event. Okulonda si lwe lunaku lwe tukuba akalulu. Oddayo emabega okuva ku consultations. True.
where people were nominated noddayo mu primaries z'ekibiina awo nano tuli mu kalulu ozegera ekibiina ne kiggwa abatakayanye ne bakayana kadi temuzituwadde. How does a party bring people together? Abakayanye NRM ebadde ne kyetuyita reconciliation programs nti abatakkiriza mu kamyufu tubakoledde ki tubasindise mu tribunal baddemu beekenneenye. In fact Honorable Namuganza obululu twabuddamu emirundi egyo okufunira ddala yamaze n'awangula nga independent. So what am I saying? Ali mukake where are the declaration forms? Omuntu yeke yabadde ku tali center y'NUP Katana. Tali center? National Tali Center yabadde Katana. National Tali Center? Yes. Erubowa? Erubowa. Katana yabaddeyo? Exactly. Only Katana. The rest yabadde bisobola oku. President Bobby Wine ali mu kalulu, Deputy Webuga amuddirira Muwanga Kivumbi ali mu kalulu, Secretary General inokwata declaration forms ali mu kalulu, omwogezi Ssenyonyi ali mu kalulu, Deputy ali mu Komera ali mu kalulu. You cannot have such a party. Ne Ssabakunzi yabadde mu kalulu. Nyanzi webale nnyo. Tebalina declaration forms. Abasajja basobola okubateeka mu mivuyo nga temusobola kola. Era ebyo byonna bye wabadde olaba bye babadde bakola ku Tali centers to keep them busy. Eno bakutte Bobby Wine, Nyanzi bakuzunza. Exactly. Eno bakuteeka mu kwegamba constitution ebula. Katana yabadde alwana. Yekka bw'ati. These are facts. Unless opposition yaffe bejjeemu omutima gw'okwagala ebifo. Obuluvu obutakuta ne beteekamu omutima gw'eggwanga. President Museveni yabadde lwakitula nga yeebase naye nga omanyi secretariat kyekola nga secretary general w'NRM ali buli wamu, declaration form ziriwa ne batiikinga. Kati opposition yaffe they are very disorganized, bakyalimu obuluvu, bakyalimu okwagala ssente. Haji osobola okufumba caayi n'oteekako entangawuuzi n'oteekako omujaaja naye nga esepiki gy'ofumbiddemu caayi ewunya amafuta. Ate kati biba bifuuse ekyawo. Kati tusobola kuba na kibiina nga Secretary General waakyo alina obba ne declaration forms zitu wano twafunye bwe tuti ali mu kalulu ayombera bubaka. Ssabakunzi w'ekibiina Nyanzi afukamidde wansi akaaba nga bwe bamubbi. Kati kyova olaba ffe ab'NRM tuseka. Bano basajja bakyatufuga. They are very organized. They are very... Naye ng'ate abantu balonda. Abantu balonda basuula akalulu. Nuupu yafuna obululu. Kankubuulire. Junior, Nuupu abantu bagironda. Anti kankubuulire my brother. Ebox tebbanva. Era z'otaddemu zeezo. Ne bwe bakulonda nga tosolina bakuuma declaration forms owedde. Why did Honorable Nsereko defeat Nyanzi mu Kampala last time? You think Nyanzi had no votes? Akalulu DR form. DR forms zeziba akalulu. Kenya bagiyita batya? Form 34A. Kenya bagiyita. Form 34 abana Kenya boche balina ekirungi. Weva ku polling center egenda ku public portal. Buli omu wagirabira. Kwegwa. Eyaffe esooka. Wa returning officer ku district nangirabamu. That's where the problem is. Eya Kenya togikyusa. Eya Kenya egwira ddala ku poto. Kasite eva ku polling station ye Masaka. Petu kale example kankweka Masaka. Ewaffe returning officer nakkiriza nti wano taamala emirundi afunye obululu 3. Haji ofunye obululu 5. Bweva wedda ku public portal. Buli omu n'agiraba. Buli omu n'agikola ki? Era wano tegendayo. Lwaki byabakamala esooka waliko anti waliwo polling station. Waliwo ne district Tali center. Naye genda okuvaano okudda ku district ate mali eve ku district. Ede wabyabakama. Nga zibamba bazitoddeko. Sinakyogerako.
So siyina kyenjogedde Junior nkuwadde example Kenya ne Uganda gwe omanyaji bye badde biŋŋanya okutya oyagala bankyawe nze nkugambye we are debating this program yabategeera. I'm giving you analysis mu Uganda, East And Africa outside. and outside the whole world. How is it done? The electoral reforms. zikolebwa zitya The electoral reforms twagala okukola ki? okukola Okuleeta. lwaki bannabyabufuzi ekintu kino tebakireeta Anti nti nabo. akalulu katambule Nabo babadde bwekati bafunamu. Nabo babadde bafunamu. Ekiro kino babadde si Museveni yekka. babadde tebawangula. Haki defuti wekwatira ebweru sokolinde emala okutwala balyedde bano defuti nabo bulijjo batwala yabakwatidde bukwatizi bweru tocomplaining bulijjo basirise. Yes, abo opposition ababadde mu parliament nabo bulijjo basirise ebadde bibakolera nti DR forms zino entambula yazo siri ekkuba ettuufu wezirina okukola ki sokolindemu okutambula. So when we talk about electoral reforms, Yes. those are the things kyetuba tutegeeza we talk about in parliament. Naye mwina ababaka abakyabongoota instead of debating those things. The independence of the electoral commission tewali akiteesaako tebabyagala kuba nabo bibakole bade Ssemujju ŋŋanda emyaka 2 gy'amaze ekira bibadde bimunywa naye mwabadde ayita omwana eyafunye first grade tasobola kugaa ti essomero B tasobola tajja kugatwakopye kakati n'olwekyo electoral reforms as we are moving forward tulina ruling ya Supreme Court eyakolebwa mu kaluka 2026 ebiragiro by'abalamuzi tebinnateekebwa mu nkola kati kana akalulu kawedde but the future elections oli omwami gye yagenda n'aloopa. I saw a ruling waliwo omwami yagenda n'agaa nti banne tetuyinza teeka kalulu ng'okuva 2016 abalamuzi bye baasalawo tetunnabiteeka mu nkola. So moving forward now lifuti yalese aba yabalese kati bagamba nti ate akalulu DR forms zino nedda tebyakoleddwa bulungi lifuti lujjo obadde ogitambuliramu etambula. Of the opposition was bonna babadde mu bululu. Yes, they were very occupied, very busy, yeah, and people who carry ffe mu NRM omuntu yenna ali ku secretariat teyeesimbawo tokkirizibwa kubanga tumanyi obukulu bwayo mu kalulu. Tadongo talina kifo, secretary general NRM mukyala Rose Namanja talina kifo, Ssaabakunzi w'ekibiina gundi ani eyali minisita Senninde talina, Nekesa treasurer talina, tebeesimbawo. Kitegeeza ki? Nadija Namyalo talina. Kati eyo energy mugirizavinga kukola ki? Kukuuma declaration forms, kye tuyita voter protection task force eyaba agents baffe kumanya declaration form, tugoberera declaration form. NRM ina tali sente eyayonga ekibiina. Yes, ebiina neyayonga ki nga pate eya nopu eriwa twase kulitale jeno eyamwe bekola kyawo eyaffe yeyeyaffe egattagatta oba eyina ebirala byegatta eyaffe egatta bugasi nti zivudde Masaka, ezivudde Pakwaki, ezivudde ki nga sekulitale jeno we bazimuwa. Kati mwe ya nopu yabaddewa tali seta ya nopu ng'ekibiina bannange ne mu America ne Kenya nsi yonna buli kibiina ekibeera mu kalulu kibeera ne tali senta yaakyo. NUP yo teyina kubanga abalina otuula mu tali senta eyo bali mu bululu. Lubongo yanoonya declaration ze taziraba. Ssaabakunzi w'ekibiina Nyanzi ano ali mu kukaaba. Omwogezi w'ekibiina alina okukyogerera ayogerera Kakese Ennyonyi.
kakati abo bonna abayiseemu ababaka ba opposition ab'NUP nga wababuuzizza ati eza mukama wammwe ziriwa balina zaabo nobagamba Bobby yafunye mmeka muzireete obakuba emiggo nobagamba Bobby Mwajumani yafunye mmeka awo nno waliwo ekituli kati tosobola kuyingira kalulungu olina ekituli ekyo oba ozannyamu buzannyi omanyi ffe tulabira bajjooka awe tubalabira ti ono azannyamu buzannyi tolaba Luzizi Tolo yani this boy Sarah is Tolo he was a joker yazzeemu kuzannyamu buzannyi talina polling yeye yabadde ate namusanze ku summit vy'Kololo ku polling station nga akakuuma where are my votes ne mad this one this boy byakuzannyamu kifo tetuba serious Nsereko we yakubira Nyanzi mukalulu akawedde who is a serious candidate who wants to win does. He looked for the votes. He had a team, a solid team. He had the polling agents. He had the money because politics is money. Olaba abasajja be Kenya sete ze bateeka mu kalulu. Raila Odinga yayingira akalulu last time nga ina helicopter 5. Zachi. Zimunoonyeza kalulu. Uganda yokka osanga opposition nga tebalina nnyonyi. Raila ina helicopter ezo. Raila Odinga yayingira akalulu ke Kenya last time nga buli constituency limu petrol station egabira abantu b'amafuta. Buli constituency? Yes. Sejanga bateekamu. Kenya ogimanyi. Economy yabwe ogimanyi. Buli constituency nga bafuna amafuta. Kenya yensi yokka ebasazaamu akalulu. Ng'etaddemu trillions of money era neddamu neekategeka. Kali tebakasazaamu. Uganda tuba tugenda kwewola wano. Economy yabwe ennene. Kenya ina NATO status. America yagiwa. Nani NATO status ly'eggwanga lya Africa kitegeeza nti Kenya bwe yagala okugula ebyokulwanisa bya America. Naffe ne tuteekayo bid basooka Kenya. Vyosoko considering. So tulina okukoppa politics we Kenya kyotegeeza? No tukyalina Uganda abantu baffe bajja kunnyigira. Abaavu bangi. Era yo parliament yogiraba tugenda kufuna naye ebizibu. Abazze okwekubako enfuufu bayitivu. Mu parliament eno. Tobola osoma ebitabo by'Abaguliki Socrates ne Plato. Socrates oba yali omusomesa wa Plato oba Plato yali omusomesa wa Socrates. Manyi nsomye ebitabo bingi. Socrates yali aga nti obuyinza tubulekere abagagga. Okay. Kati mukulu wange oyo amu n'omu obwa prime minister is already rich. Azze kola. Naye kati nina ababaka bennalabye. Waliwo ennakawaawo musajja waffe ow'enaanemu yabadde amaze emyaka nga talinnyanga takomanga mu parliament. So kati President Museveni so ye yagukoze ogugwe miliyoni ze 7. Okay. Opposition ina kwetereza bwetereza. Aba opposition abafuze bamuwanga kivumbi myaka 2015 n'okudda waggulu. Please take it in good faith. Politics wali mugende mukole ebirala. Okay. Kyotera. Kinyamatama. Nwe waffe kyotera. Nabe ne ba president bakongratulate nze Museveni. Ba president abo bakiru kwali. Abo banguwa. Ruto yayangu yedda. Abo banguwa era biva Ghana beyandiyise n'abo banguwa. You know, African Union. African Union sebo nayo. Niyo mukongratulate IGAD. Strengthen the view of peace. Bali musindikira. Owe Somalia yuno. Naye musindikira. No Somalia naye byamulemadde owe. Ata congratulate. Ne Ruto sebo yataddeyo da. Ruto agambye atya? President we Kenya William Ruto agambye you are decisive victory. Akalulu kakatakankanibwamu. At just concluded competition kulondo okwedde. Trust the people of the Republic of Uganda having your personal leadership. Abana Uganda mbu leadership ya president tujenyomerezaamu nnyo. Ruto yabyogera sinze. I'm certain your election convinces
Your Excellency resolved to accelerate transformation of your... Luto tumuleke. Luto tumuleke. Luto tumuleke. Salva Kiir unagamba, wish the best as you keep serving the people of Uganda, who once again honored you with leadership of electing you the fifth term. I'm looking forward closely working with you to advance bilateral ties between the two sisterly countries. Okay. Bebo sofa abebwe rusina yo gwe nala. Nenga Luto yasindise dobo bakabwe. We Tanzania aliwa. We Tanzania tanabasi. We Tanzania alabika data alindaddeko internet ante yadde bagijjeko. Alindaddeko. Okay. Byebyo. Nenga naffe we tuli nange no 230 nzija. Ojawa. Kampala Central. Nene kati ate mwagala tufuulira ddala. Nzija. Bagundi. Haji nange natandise bane munondere ddala 230 nzija Kampala Central. Kampala Central. Ninze nnyo Haji. Ogira akwa kano konna kawonye. Ogira ku kadi ki? Tova wa. Nalemwe n'abaweeri. Je nomuwoza n'abataze. Mugenda mulagawa. Je nomuwoza ajja. Baina aba PRO yo. Omanyi tweroboza n'okuwagira abawanguzi. Otegera. Naisha Kabanda. Aisha ebutambalawo. Gwe patenga bagikubye nnyo. Naisha Kabanda yagenze. Omukazi yawanguda Aisha Kabanda. Samutegedde. Ojja mutegeera. Ojja mutegeera tofaayo. Namutegeera. Ojja mutegeera ekisanja. Kasita abadde wadde omutegedde. Naye obululu bwanyose. Obululu bwanyose. Nenga Swengere naye ajja mu parliament of course. Swengere yayiseewo. Baba. Kuva mu Jinja City. Nakugamba Jinja. Yesinga okuleeta ababaka. Nga oba batunuulidde okaba amazika. Nga Nabbanja mu mulina twala eri. Siya. Wetuleeta Swengere. Ate Nabbanja mwenga ajja. Mukama wa baba bamukubye. Bamukubye. Ani mpozi. Balieku bakamusise. Bakamusise nsanze chicken. Ali mu biwobe. Bade mayinga ali ku price. Balieku kyamulide? Bamusabodde akalulu. Chacha mukubiza. Chacha mukubiza oyo. Abadde alina TV number. Buyinza. TV badde teswa munonyeza kalulu. Okukyanga noonya omulimu ku baba. Neze mbakuba balieku. Ulira. Bakuba balieku. Buli mukozi wa baba madeni no mugamba buli lunaku. Campaigning manager wa abadde bajjo. Mpulira Mayende quick report. Ya abadde ne declaration form. Ndeka sitaba ngambye nti bajjo yabadde abalobululu. Ajiri atuve wano. Bana mwebale nnyo mwebale. Campaigning manager omukulu abadde bajjo owabalieku. Namusanze bajja kutte declaration form. Nenga naye bitundu gye biva. Eza mukamawe. Tamanyiyo. So bone bigirwa. Bigirwa bamukubi. Bigirwa katabusi. Omutwe guli mu ttaka. Bigirwa bakube. Nakagala nnyo sente. Bakasangako ku gate ya speaker. Ai bakube. Bigirwa bakube Patriotic Front. Yabadde ajide mu biki? Yajide ku Lusania. Olwani Man's Party. Byomutwe ne bagubuliza mu ttaka. Okay. So wana mwevuto nenga congratulations. Yes. Wembanga mwakalidde mwalali. Congratulations. Kuba nawulidde mukulangirira ng'ennyonyi eyitawo waggulu. President ennyonyi yabadde eragawa. Eriwa. Byabakama yabadde alangirira. Tadde tuketta byakwerinda. Nembula ennyonyi ng'eyitawo byabakama nasooka. Byakwerinda. Nenga tukongratulating nnyo President 7 ne ekibiina kyaffe ekyenaalemu nange nekongratulating ebikono byonna bye bankubye mu NRM. Ngezezaako okulaba nti nonyeza president akalulu. Okanonyeza? Era kyekiseera NRM. Ku birungi bye tubakoledde. Ne tatange bye yabakolera. His Excellency. Okay. Nange ompeeyo ku bwa minister. Pozi kati bagenda muri shafo. President ampeeyo bwa minister.
Bampe USMP. Abantu badde banoonya akalulu ne interest ez'enjawulo. Kibi okweyogera. USMP. Uyisawo ebintu bye. Ampa obwa minister president. USMP. USMP. Obwongo mbuyina mami. Mukadde wange. Ani? Bakyawulemu mumyuke. Mbere state minister. Naye osobola. Neba state nga basussere tubeereko neba Nantaba naye mwamugobye nakwedde yamukubye. Nantaba yakubiddwa. Mama yakubiddwa. Amajaluli ge gamuteekako. Gabaddewa. Mama nga nnumye. Nakwedde yamukubye. Da. Naye ebintu bya mama Nantaba bigenda empola. Kooti eyinza obbitaaninga. Oye mumanye mama. Baluwa eyinza okuba. Naye waliwo bitanaggwa bayirawo akaluka. Oyo akamama Nantaba ko tekanaggwa. Oye mugattemu. Naye nakwedde yamukubye kanji. Mama luli majege gamuteekako nga talina abapoling agent. Nago mwana kwate simu gwe banangirireko. Mama